temufuddeyo kubali abaana babazadde abafire mwe temufuddeyo mugenze mu apiiru anti mu mateeka omuntu wa ddembe okujulira omuntu oba mukutirwedde aned nga nkudde mu bulago awo nga tuli mu kamera nebiri nenkwata nga tuli mu kamera nga nenkufumita sobola okwegaana amateeka kikiriza sinamba kugamba mbokero tiyaza musango bannayuganda bafuna ebirungi yes mbadinjagala otereeza ekyo gwenga gwe tonagamba nti teyaguziza tiyaza musango kyonagala banyala banfuna bulungi ekibonerezo kyagenze nnyo biyondi nekyavudde ku bintu bibiri omulamuzi yataddemu feeling buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Nkwaniriza nate ku mukutu gaggadde ogwa Focus TV abatulabira ku Ebron Media namwe mukola kyamaanyi nnyo mbasaba tanaba ku subscribinga please subscribinga tuwenga tutambulira ddala bulungi nnyo nyini ddala nonako olwaleero nze ne party emu ku ezo eziri ku Okero era nga nkomyewo n'omwami Opio nabagamba nti nze bwogera mu comment section yange n'oddukirayo of course basina kyakuddiramu wali basina kyakuddamu ng'ate nyina omuntu omutuufu okuddamu ebibuuzo byammwe n'olunaku lwaleero ngambye kamunoonyeeko atwanukule ku bibuuzo ebibadde mubuuza mu comment section era tumanye bitwe tutamanyi bingi byemubuuzizza comment tulina almost 30 comments ezibadde zibuuzibwa ntujja kuddamu ezo ez'enkizo n'omukulu ono munsaasire erinnya lyo lijja kuyitamu naye yali yaŋŋanga okulyogera naye nga alina oluganda ne Okero yasaliddwa gwa death sentence kubeera ng'ateekebwa kalabu bakuttibwa naye okuttibwa kwe nga famire bwe yaviddeyo negamba waliwo ebitaagenze bulungi mu comment section gwe gyavuddeyo n'okomentingako njagala tuveeyo nga tukakasa oba omukulu ono nga tukakasa yabadde ategeeza ki byotaakakasizza byotayipinze mu comment section tugenda kubanga tuliddamu otherwise nze adde uba fosikime muyanja ali mu Uganda East Africa omune diaspora ng'ogoberera Focus TV Ebron Media thank you so much nnyo okubeera ng'otugoberera kale nkujjukiza ne bannaffe aba Focus Event Service bagamba nti beeyune bye batuteekamu kasente Focus Graphics and Branding nabo bagamba nti oba yagala bu t-shirt buli corporate stickers business card byonna era babikolerako ate era wamu ne bicycle kick kojja kagato agamba nti lwanire erinnya lya nnyinimu olunaku leero nga bwe mbagambye era ndi ne omukulu ono okulaba nga ttaanya ebibuuzo bye mwabuuza ekyo ku bikibuuzo bye baabuuza ekisookera ddala kinjagadde oddemu bwe banga abazadde baafiirwa abaana baabwe igwe kyobadde okaabira gwe saidi yammwe ng'abazadde temulumirirwako ku bali baafiirwa abaabwe bakimugamba nti akalabba nti kyabakoze bubi nnyo kyabadde kisooka alabbaako munnange okibadde kirina kutuukako oyinza obitwala byawo yaye naye naawe singa kijja mu famiro yo kiyinza okuba kiralamukko naye okya kumakya nga kiri mu famiro yo bino ebigambo byenjogera naye yakomentinze naye nga nga kiri mu famiro ye naye kiyinza omubeerera ekizibu okugamba
kati omuntu wange agende nga kiri mu famire yo. Era nnyolelwa wamu n'abazadde abafiirwa abaana baabwe. Anti kati mu kunywererwa abazadde bali lwaki muvaayo ne mugamba nti ebyavudde mu omulamuzi byayogedde oba byakoze bibanyigamu nga famire? Bali manyi mulinagamba bugambi muganda waffe ekimala kimala genda osaavinge oba bakuteeka ekalabba. Anti ekibi tekijjawo kibi. Ekibi tekijjawo kibi. So newankubadde nga kiri kyakolebwa Okello ne bamutta banansonyiwa bannayuganda abantu tebasobola kukomawo. Ate n'abazadde obulumi era tebusobola bava ku mutima. Ne bamutta omwana w'omuzadde abaafa omwana we tasobola kukomawo era n'obulumi tebusobola muva ku mutima. waliwo kaliko obadde oŋŋamba nga tetunajja ku kamera nti gwe abalabi bakuwulidde bubi naye wabadde olaba okuba bituli mu nsala ya musango. Sooka otanye akantu ako. Nabadde nkubamuko ebituli ng'omuntu eyayitayokko n'ensoma amateeka. Era n'ojjawo ng'ogoberera bannamateeka bakubaganyizaako ku ndowooza eno. Era nabo olwayinza okuloza muno nkiteekamu feeling olw'okuba oli cousin brother wange ne basobola okunoonya ku channel endala nga munnamateeka yatudde mu puroguramu zino bweziti bajja kuwulira nabo ebituli bye bakuba mu mulamuzi ne defense yadawuliza Okello bye baakoze. Nina kaaso gwe ngobeera ennyo omuyita Luyimbazi Nalukoola naye era alina ebituli bye yakubye mu musango guno. Alina bye yabadde ayogerako ng'agamba nti naye waliwo ebirumira biyitirivu ebyabadde mu musango guno era ne kireeterawo n'okulowooza nti maybe waliwo motive endala yabadde evuga omusango okubeera nga gutambulira ku sipiidi bweti. nga we naggamba emabega w'omusango ogwo waliyo force eguliko. Eyeza nga waliwo kyebaagala okuyisaawo okuwulugaza oba mukyogera mutya okuwugula nga diversion bannayuganda kikiyitewo speed yawo oba eyeza waliwo etteka lye baagala okuleetera awo Okello. Ekyo nakyo kisoboka. Okay, litandika okukolera ku Okello. Nakyo nakyo kisoboka. Netwanga munnamateeka cause nasoma emyaka gyange Makerere negiggwa ase kakyaganye buganya kantola ku LDC okunkasanga looya naye era we nakafuna nja kuddayo. Era mwabo nyini comment section wale tuse n'agamba oyo Opio naye asaana kunoonyezebwa bateeke kalabba babiri. Yafunyemu feeling ate onoosonyiwa okukozesa luno olulimi yakyogeza butategeera. Bw'oba okubaganya ebirowoozo nsuubira naye mu effects ezifuga amawulire oba tukkiriziganya nange kyenjogedde tokkirizibwa kuntyoboola kati oyo yakyokezza butamanya nakuba nga mugulavu. Tulugira ate kugira bawuliriza ate abagoberera kubatyoboola. Tujjukizeemu katono biki ebyo ebyabadde musango oyinza okubeera nga mulimu atalabye vidiyo gimalayo ate ye n'akomentinga biki ebyo wamma bye babadde gwe musibako amannyo nga famire bemugamba nti at least bino ne bino byo byabadde tebigatta. Looya w'Okello yasuulamu ennanga ng'ate yeetoleddeyo gwa Naggamba olw'okuba teyali musasula gavumenti yamusasudde n'atwala buli kimu n'akitwala bw'atyo mu kifo ky'okuwoleza kirayanti we mu bintu ebimu wali asobola okusimba kuuli. Sinamala kugamba mbu Okello teyazza musango bannayuganda baafuna ebirungi. Okay, yes, mbadde njagala otereeza ekyo.
gwenga gwe tonagamba nti teyaguziza kyaza musango kyonebera banyala banfune bulungi ekibonerezo kyagenze nnyo beyond nekyavudde ku bintu bibiri omulamuzi yataddemu feeling ng'omuzadde uyo yabadde mukazi abakazi twamanyi so emotional butereevu olwekino mama oba yali mama wa mwana oba Jaden looya wokere yamubuuza ebibuuzo n'afeetinga ekyo kyakuba nnyo omulamuzi engeri gyali mukazi munne neyeteeka mu bigere ebyo n'akuba mafai n'agamba singa mbadde nze n'akubamu ka flashback abaana balese ewaka ne looya wano obaleetera omusawo yes weyagambira mbu Okero alina sikosero awo nyinyi naye ate awo nyini bagamba nti okubeera nsikosero naye ate nti by the time wekyaddizibwa kino tewaaliwo mbeera omusawo nyinyimu yagamba nkwekubejja Okero mu appearance ye yali alabanga ezitagatta bulungi kiyinzika okuba mu kukebeera process tebagiwa budde ne bapirira nawo ng'omwana olumu tezigatta oba ontegeera bulungi sebo olumu zino kuba tezigatta biba tebigatta bulungi era kati nga mu family omugambira nti at least mulina kukola apiiru butereevu mugende mu gundi endala tunogenda mu kooti ejulirwamu court of appeal temufuddeyo kubali abaana babazadde abaafire mwe temufuddeyo mugenze mu apiiru anti mu mateeka omuntu wa ddembe okujulira omuntu ne bamukutte red-handed nga nkudde mu bulago awo nga tuli mu kamera ne vidiyo nenkwata nga tuli mu kamera nenkufumita sobola okwegaana amateeka kikirizibwa naye ate ekyokero tekyali vidiyo nemweraga ng'asala we mwasinzidde awo nti nammwe mulinamu akakunkuna akagamba nti watya nga mupaatiikeko nga musetinge nga yasalimbira nga bino byetulaba mu firimu ebyofuleminga omuntu nga yasalimbira mu kifo mu budde obukyamu mu ssaawa enkyamu n'agwa mu mbi kino kisoboka kubanga tewali bujulizi bwaleeteddwa kakasa nti ddala akutte ekisaakola ki asala so ekitegeeza bano abalabe abakomenti nga bo bakukutte bubi bakutegedde bubi mu biwayogedde siina nnyo ssente nenja kuba munnayuganda emitabo gange 50 wavaayo nandaga ka vidiyo bwe bakwata Okero ngesati yebonye omusaayi ko bwe bamukwata kuba ng'alina omusaayi ku lugoye ku baana abaana be yatta maama abaana tebalina musaayi oba baali bafudde dda mu musaayi tava mu musaayi nsaba awuliriza abagoberera Focus TV nsaba bye tuwuliriza tuleme biteekamu feeling tuleme bitwala mu ntwala mbi wabula tuwulirize tubeeko bye tuyiga era tubeeko bye twefumiitirizaamu omukulu abuuzizza nti mubanga ddala ekikola ky'okusala kyaliwo omuntu n'osala omwana asooka owokubiri owokusatu nga twaddeyo n'omusaayi oguli ku lugoye kisoboka kitya kino kiyinza okubeera kiwulikika bubi ko ggwe eyafiirwa naye ate ekiwuliza okuwulika obulala singa ggwe oli ku sayidi y'Okero oba singa yeggwe Okero omanyi bino ebintu bibeera bwe biti abantu bangi nnyo ababeera batugoberera naye ekituufu kisigala bantu aba ekisooka Mukama Katonda ne Okero abo babiri
sazo bamanyi ki amazima lwa nsonga kintu okero ye asobola okubeera nga mu butuufu okimanyi tewakola ki tewasala baana bano naye ng'okupuluvinga nti tewasala naye bene bujulizo buleeteddwa obujja bukwetuumako ng'osobola okukakana nga naawe okoze ki ogenze kalabba mu nsobi. Mukama Katonda yatuwekera ekintu kimu nti ate tasobola kujja tugamba mu kaseera kano nti uno teyakola ki teyatta. Nina komenti wano gye njagadde okuddiramu okusomera. Onagamba I think Okello's family are all killers. If his brother is also supporting what his brother did, you're very stupid. Let me just leave the show. Mwena family yonna mba muwagira ekyono kye yakola. Mwena mulaka muli batemu. Kiki kye bayita ekyokuwagira wano bye wayogera? Oyo ayinza okuba shula gigwamu bugwe nga teyagira bagimalayo asooka alayo okupatiza naso okukola bwajja okusimbuliza addemu yeefumiitirize mu bwongo nekyo kibuuzo kyabuuzizza musinanga muloke bamute era tunawakanya sinnawakanya n'enkuba bitulituli ebyala bitidde musango ogwo leero kiri waffe nja kiri wa mulala ya committing ngokera ku makya akyemu family ye ne utabago gwabo temu naye nga kiri n'owookera ku makya ng'ovuga emmotoka okimanyi nebako ekintu kyonna kyonna n'oyingira essomero osobola okutta abaana bawere 10 obaleki ku makya oyo omuganda namusalira wagwa kalabba naye ale bamutemu mubadde ovuga emmotoka bakuzimbe endala neyingira ekizimbe oba essomero n'osaba lubwana bw'abandi nga 40 katugezi God forbid bwevuga sinatulaka watu tukirabyeko eggombe Kasaka mwana lezi wavuga sinatulaka neyingiza essomero e Kasaka bano tebanoonyereza nnyo oba babukira bangu ekintu yatta abaana e Kasaka awo singa bukira ku makya ne bamusalira wa kalabba famire yo oli yabuuzizza nti okumanya oli musajja mubi nnyo oli muganda wa Opiyo Wokero mubi nnyo abantu abaalaba abakakasa nti ddala yatta naye mwenyini yadimitinga nti yatta bw'ovaayo otya n'ogamba nti teyatta bannayuganda era kiddamu yanfunye bubi sinnagamba teyatta kompleni yange yonna eri etuli ebiri mu musango n'ekibonerezo tujjukire nti akalabba wano Uganda tekaliiwo oyina agoberera asooka okomentinga oba bwekaliwo tekaliiwo akalabba kakoma okulabya Kakondo zaali 1999 abamukuba bayinza okukomentinga bayinza kuba bali kyonazaayo abamukuba bayinza otujjukiza mulimu abagoberezi ba Isura abalungi muno yazaalibwa 99 abaana n'emyaka 25 ate something cannot happen in 1999 ng'olina emyaka 3 n'oba nga wakitegeera so bajja kwongera tutegeezeeko naye okusinziira ku research gwe nakoze omuntu lwakuwa death sentence oba wakuttibwa mu nzita yonna azonga zibakusse so okukuba empisa eyo gye twagamba ey'obutwa nekuzikiza akukaba kalabba basobola okukuba amasasi nakukaba kalabba basobola okuteeka mu ntebe zino electronic sanze negakuba nga z'amasannyalaze sanze negakuba n'ofa obulabba bungi oba wabika bingi ekikulu kyonna kyakola ki kyakufa naye tujjukire nti
essaawa zino ngo Okello waali akyalinayo excuse ya nnaku 14 either kukola appeal oba okwewozaako oba okukola kyonna kyayagala ekiri against omusango guno oba n'ensalawo ya kkooti. Ayina chance endala so ogenda mu court of appeal. Court of appeal bw'avaayo n'agenda mu Supreme Court. Supreme Court ye yenkomeredde okuwulira emisango gino era okuwa ekyensalawo ekyenkomeredde. Kakati akalabba okusinziira ku research gwe nakoze, omuntu okwatibwa n'osibibwa emyaka emeka? Obutasukka myaka 3. Obutasukka myaka 3. Mu myaka 3 gino obonerezebwa nga totugambiddwa ddi lw'ottibwa. That torture gye bakuteekako naye yennyini eringa kalabba okubeerawo nga tumanyi lunaku lwakola ki lwakuttibwa. Then mu nnaku ezo President ow'eggwanga lwasayininga omulamuzi n'alyoka akusalira olunaku ki lw'ogenda okukola ki okuttibwa. So we zisukka ebyo emyaka 3 mbagamba okusinziira ku research ne bakanso bange bye baŋŋambye. We zisukka ebyo emyaka 3 bino egisigadde bakuwa gye bayita life imprisonment oba bakusiba obulamu obwo naye bubaako era ebbanga eggere. So chance endala eriwo singa ebyo byonna bigaana, singa obukulembeze bukyuka, omukulembeze omujja n'agamba abatsibwa bonna kutuba bwe biti tubate. Ekyokuna ekiringa ekiriwo singa omukulembeze gwanga yennyini era avaayo n'addiramu Okello n'agamba nze musonyiye yekka yayina simateeka muwa obuyinza nga pulezidenti w'eggwanga okwejjeereza omuntu yenna ku musango gwonna newankubadde nga kooti zaagumusadde. So byobyo eringa ndowooza provisions oba chances Okello z'aba asigazza mu kaseera kano. So nga tuwumbawumba igwe ng'omuntu essaawa zino enteekateeka eriki ku sayidi yo ne family against bino byabaddewo? Enteekateeka olwo ebintu binagamba naddala ebya family sibyodde nnyo biteeka mu kamera bino binneesigaliza naye oba n'alaba apiiro manye ne family ejja kwekinamu omukono. So kiyinza obutagenderawo bugendezi kukomaawo. Waliwo eyali adde abuuza era mu bino comment section zaffe muno, waliwo omwana eyabadde abuuza wano ekibuuzo mbadde saagala kirekayo. Abasinga ne badde bakaawu. If someone says you're very stupid biki Wanagala balina bungi. Busungu bwabadde bungimu era gye ndowooza nti kitegeerekeka. Omuntu okunyiga kitegeerekeka lwa nsonga nti kino ekyaliwo kyali kyakola ki. Oli yabadde agamba nti not being stupid but just put his shoes into your legs. You can't wish your little brother to be killed no matter how bad thing he has done. Nga tonnabavuma omukulu ono okubeera mugwagwa oba musiru kuba mwakafaananyi gwe alaba nti singa muganda wo Ekyenabagambye owaddala muganda wo ddala nga yakoze kino omuwaayo bamutte. nkyogeddeko nga tonasoma na comment section eyo yeetikke mu ngatto nga muntu we nti oba biri byabaddewo munakuwaliramu n'abazadde bali tereevu naye bamwakafaananyi nga muganda wo gwe bakedde nkya gwe bagamba akalabba kati odde eri n'olatta n'ogamba bamutuwonyezza. Manyi nkulidde mu Buganda Abaganda mulina enjogera okufiisa kusinga okuzaaya. Tokivunabi okufiisa oba nkyogedde okuzaaya kusinga okufiisa nti banasonyiwa sire Muganda. Okay kati kyekitegeeza nti omuntu ne wabanga akuvudde ku maaso naye nga tonakonfaminga nti yafa ene chance asobola okuddamu n'alabika. Kyenagambye okumusalira akalabba kisingako omusalira omusiba obulamu bwe bwonna.
Nimukimanya nti gyali mukomera nga sogera n'omukyali yako n'omulaba era bano banja bankwate bulungi sinnagamba ko mbukero tiyaza musango kuba obulamu tebugulwa njagala bakinkwate mu bulungi kuba obulamu tebabugula. Kale producer ajja tubulirawo dakiika ziri mmeka tulabe nga twongera okulaba nga tutuuka ku kinyusi kya kino naye nga nyongera okujjukiza gwe wenna agoberera emikutu gyaffe gino abali ku Eblon Media mwe balina okubeera mutugoberera abali ku Focus TV. Thank you so much nga nnyo okubeera nga nammwe mukikola. Olunaku lwaleero nabagambye tuli mu kutunuulira case eya omuntu ono gwe bayita Okero saa zino bamusalidde era tusobola omuyita omutemu. Authoritatively tusobola omuyita omutemu kuba twakirizibwa okukikozesa era bino byonna bye twogera biri luvannyuma lw'okusalawo oba lw'omulamuzi okukola judgment ye okusalira ekibonerezo kino nsonga kitutunuddemu. Naawe nno atugoberera for the first time nkusaba okusubscribinga ogende ku mikutu gino gigoberere obeere nga ofuna updates ezisinga. Nenkujjukiza ne bannaffe oteekamu kasente tutambula nabo kuliko Focus Graphics and Branding abagamba nti beeyine bakolere banners, stickers, business cards, ID, bakolere t-shirt bweziti obusaati ne t-shirt eziri corporate osobola ziteekamu osobola zambaza abakozi b'omu business osobola zambaza abantu abalala bonna katugeze olina promotion gy'okola nga weetaaga t-shirt buli ku bbeeyi entono ate nga buli designed bulungi oba printed bulungi beekwate babe nga bakolera kye bayita graphics and branding. So nga ne bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti bo basalawo kutegekera mukolo omutuufu ddala omukolo ogutuukiridde beekwate bakutegekera omukolo ddala omutuufu omukolo oguteekebwateekebwa obulungi bakuwa photography, videography, decoration, bakuwa juice, bakuwa cakes, bakuwa entertainment oba ba MCs abatugezezzaako oba bagezezza ku Focus Event Service mukitegedde nti we have the best MCs tusobola okukwetera ku mukolo gwo abaguteekateeka obulungi eno guviirayo ddala nga kwossa ne bannaffe abakojja kagato bicycle kick bagamba nti beekwate bw'obe ng'ozza erinnya lya nnyinimu obeere nga naawe odde waka ne bakwaniriza nga nnyinimu n'omukyala akuwiremu eddembe kubanga osobola bulungi okuzannya omupiira mu kisaawe n'omalako eddakiika 9 ne bakuwa ne extra. So olina akadagala ako kahabo tekayina effect yonna ku bulamu bwo kojja kagato bicycle kick aba akolera ddala bulungi nga tuwumbawumba biringa ebibuuzo 2-3 oba 2 binjagala tuwumbewumbe nabyo okusinziira ku mboozi yaffe bwe tuba nga obudde bukyatusobozesezza. Waliwo ekibuuzo kye twabuusa amaaso olunaku luli. Fingerprints obutava ku kyambe kye bagamba kye basanga ku crime scene kirina enkizo gye kiwa mu bujulizi mu kujulirwa kwammwe? Kinaasinziira lawyer engeri gy'abasabintinzeemu ebintu bye mu kkooti. Lawyer asobola okugenda ng'awakanya ebyava mu musango ekyo kimu. Ebyawakanya ebyava mu musango kigattira wamu n'obujulizi obwo bwonna oba asobola okugenda nga yeekubira enduulu okukendeeza ku kibonero. Kinaasinziira munnamateeka ye w'anaaba asazeewo okukikola ne client we. Client asobola okugamba tugende tuwakanye ebyava mu musango oba tugende tujulire ekibonerezo. Kitegeeza wagamba nti tugende tujulize ekibonerezo aba akkiriziganya n'ebyava mu musango naye ng'ekibonerezo takkaanya nakyo. So kinaasinziira ku kiki lawyer ne client we kye banaavaayo nakyo okuzza mu kkooti. Okay. Naye kirala
wali oyogera ku CCTV cameras kubeera nga tewasoboka kufunayo footage wakulaba nga kino ekikolwa ky'okusala kikolebwa. Liyinza okubeera nga kobaane. Ekyo nakyo sirima mawulisobola okuba kobaane. Wanze nga onagamba ng'omusango wedde nafunamu obudde n'empita ku ssomero eryo. Neighboring areas waliwo abalina zi kamera ezo. Okiro obudde kozi bagamba tekwali masannyalaze nti by that time tekwali masannyalaze. What was it? Awo simanyi. Simanyi so kijulirako ekyo. Ninga waliwo ne kamera ezikola nga tuli masannyalaze kubanga obudde bwa misana. Kale okuleka ng'olina akatereke kakuwanjagadde okukomekkereza ndoza gwe mundi gwesembayo okulaba wano oba okulabako. Sinnasiibula si gwe mulundi ogenda okusembayo okukyala wano. TV yo njagiwamba owanaabawo ekyetaaga okulumula mu comment section. Ndi firi kujja n'ekiteemera ate bannayuganda n'okitangaaza. Gwalaba emikutu gyaffe gino bwe wabaawo ky'owulira ky'oyagala okwebuuza oba ky'otamatidde genda mu comment section era omukulu ajja kudda. Agambye ye mwennyini yagala nga nzibadde mu mutadde naye ngambye nyini ajja kudda asobola okuddamu n'attaanya ebyo byonna ebinaaba bivudde mu comment section. Otherwise nakaterekeka nga tuvudde ku musango ogwo nja kufunawo obudde nkomewo ndabikako mu maaso ga kamera ebyemisango biwedde temere mu bannayuganda amateeka basobole okugayiga. Omukulu nga bwabagambye nti time weneba ewedde ng'omusango biwedde ajja kuvaayo alabike mu kamera atemetemere engeri mwabatamanyi mateeka nammwe muyige ku mateeka ate era kikuba kyankizo nti nawe kiyinza okutuukako nga tomanyi ngeri gyekivunukamu. So oyiga ku mateeka agali basic agatandikirwako kiba kikuyamba. Obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano ng'oli ku mukutu gwaffe ogaggadde ogwa Focus TV wamu ne Ebron Media. Musigale bulungi, tusigale mu video ezijja mu maaso awo. For now, bye bye. Ku subscribinga ku Focus TV yange bingi